Yes, akade kano kwaniriza ku Fadi TV ujingira kusaba subscribing ate osigale nga otufollowing sijja kukoma kubategeeza nti best friends season eyokubiri akade kone genda kuba efuluma best friends season 2 akade kona sijja kukoma kibagamba mweteke kibambi best friends akade kona temulowooza nti tagenda kudda nedda agenda kudda akade kona subscribe Fadi TV uji mwenda manya abadde bebuuza ani taata omwana wa Shasha Brighton nchwa abana ku social media abadde bebuuza ni kitaawe bukyanga Shasha Brighton azaala abana abadde bebuuza ni taata kwa ni omwana Shasha Brighton gwe yazaala munnayi kitaawe omwana Avuddeyo na posting ekifaananyi ku Facebook page yoyo kitaawe w'omwana era abana babisazanyiza nnyo ku mukutu ogwa Facebook leo zibadde ssaawa nga 5 ez'okumakya Shasha Brighton agenze ku mukuru gwa Instagram n'ateekayo n'agamba nti munaye mwena abadde bambuuza mwena abafaanizi bange abadde bambuuza kitaawe w'omwana si mbubi kamubalage era yoyo bwe yabalaze mu kifaananyi ekyo nga wolengera ng'akutte ka baby wabula bashimiddya indoors nga bo bamanyi bwe balina olugezigezi bavuddeyo ne batabukira Shasha Brighton bamugamba nti omwana gwe watulaze nti omusajja gwe watulaze nga omwana tamufaanana omusajja nga mubi nnyo ku mwana abasinga bamugambye yasuulawo shonga n'agenda n'akasajja akabinga kano abasinga bavumya ate bbaabwe bashimiddya endozi bekizibu ekibaliko bo kyebaagala nawe baba baagala kyoba oyagala kati omwami ono balabanga omubi omwami wani wa Shasha Brighton bategeeza nti Shasha Brighton yasuulawo shonga n'agenda n'akasajja akabinga kano mbu konna kamusujja n'omwana takafaana wadde n'akamu kamusujja nnyo mbu kamagumba abana bavuma kiri ku social media wali ku mukutu gwa Instagram babizzeemu ne ku Facebook comments zebaweereza zonna zibadde zivuma mwami wani wa Shasha Brighton omupya taata w'omwana gwe yakazaala banga si gwanvu nnyo Shasha Brighton ng'azadde omwana yamuzaala mwaka guno nga gutandika naye yasooka kukola ki kwogera kitaawe wa mwana era kasita bagamba nti Shasha Brighton yali azadde omwana abantu bonna abasinga beebuuza ani kitaawe w'omwana mwana wa shonga wani shonga bayawukana dda era tebakyali wamu ne Shasha Brighton kati alina mwami mulala era yoyo gwengera mu kifaananyi akutte ka baby yo kitaawe w'omwana ne Bambi bwalaze kitaawe w'omwana ate bijje bamusaba ate bavumye movement y'omusajja mubi musujja simanyanga magumba kugamba mbu kugamba tasikiriza mbu nakusikiriza bashimija endozi bo babo obuzibu bwabwe bo bamanyira okuvuma bakumanyira balinga basomesa obusomesa okuvuma Fadi TV ujina kusaba subscribe muna yo taata w'omwana wa Shasha Brighton Fadi TV kisigala nga otufollowinga mwelaba